Jeno ba politicians mu parliament. Naye waliwo munnabyabufuzi kano Dr. Kiza Besigye yagambye nti nno muzimu ku statement n'ababyabufuzi abalala ne president Kyagulanyi wabaddewo okulajana kungi nnyo ng'abasuubuzi bano abamu ku mbeera egenda mu maaso tebafaayo. Lindako katono bajja kukiwulira. Lindako nga bagamba nti tubadde tugezaako abasuubuzi abamu baga nti musigaleeyo toyisa mu lujja lwange kola ki kakaddeko gwe genda kayita mu byo mbadde abampuliriza nja kukyogera sitera mbadde ku social media nendaba omuwala n'agamba nti namwe kamukiwulire bajja kukiwulira tulina bye tukola nga mubeera muzikalinaza ne mukwata video nga mulinga abali ku katemba naye kakati buli kimu kyonna mugenda kikola nedda kakati wembuuliza nti kubanga kino kyavaako enkola eno ey'obusuubuzi n'ebirala ebigenda mu maaso abasoma history oba n'abasomye ebintu ebirala kyavaako n'ekibiina mu Bungereza ekiriwo kireba party okulaba nti embeera kakati yeeno essaawa n'abasuubuzi obutatunuulira kike baliko kyokka wabula n'eggwanga lyonna nga bwe litambula bwe lirina okutambula eggwanga bw'olitunuulira lye lisingamu abantu abeebafu ennyo. Era ensonga lwaki mwami Museveni bwe yava mu nsiko lyonna alitunze n'abaaliwo be twali tuyise abategeera balitegeeredde bonna abaguzeeguze. Kizibu nnyo kati okusanga omuntu alimu ensa. Kizibu nnyo ne gw'olabaawo ng'omuyitako awalinga ffe bwe tubeera n'emmwanyi kuba nze ndi mulimi nja kugeraageranya ku mwanyi. Waliwo emmwanyi gy'otuuka okukwata eno nayo etaliimu muwula nkozi bagiyita batya? Emmwanyi etaliimu muwula. Bagiyita kirerya. Kirerya ebirerya tulina bingi mu ggwanga. Bingi. Omusajja n'atutundako ensi ebirerya ne bikuba mu ngalo. Abantu bonna tebakyakola b'okunyanja tebakyakola kati kino kyabadde ayogera President Kyagulanyi emabikako yakyogerako nti mujja kukiwulira. Buli we tuvaayo ebyobusuubuzi byammwe mubitwale eri mweyongereyo eri kati naffe tubagambe ebyobusuubuzi bwammwe mubyongereyo eri ffe tetusobola kubanga without business we have no economy. Economy teriiwo. Mulina okubalwanira. Tulina okubalwanira dde mwatusenza lutinga abasenda olukere. Olukere olumanyi. Sigamba kikere naye olukere. Olukere luno olw'ebigere ebiwanvu luba lwa guliini. Lubeera ku ndagala. Bwe balulaba bakama bwe lugwa mu mbaziba zaawutwa olwekyo olina otusenza olutinga bukyali ne lugwa eri. Kakati yadde mwatusenza luti. Neffe tubagamba era mukyali omuzikalira mukwata zi video zammwe. Mbu Bobi Wine wuyo ayita watu lwali mbu twabikwasa Kyagulanyi. Bwe batera okubeera n'ebiboozibozi byayo. Watugamba nga weesimbyewo tubikukwase twabikwasa Kyagulanyi. Nedda kakati toneesiga. Toneesiga kakati wuliriza. Toneesiga kati bagenda kwesigani. Kale mugende mu kereziya babalwanirire ku by'obusuubuzi ku misolo. Obulire oba eriya afuna ekibaasa okuva ewa Museveni asobola okwogera ku musolo. Museveni ajja mubuuza ekibaasa kyenkuwa ne pajero gye nakuwa nagijja mu nte zange. Najja kwabo bennyini. N'olwekyo ssebo bwe babanga bawulira nga twogera batuwulirizenga. Abamu ku ffe tetuli bagagga nnyo ne tetusobola kutunda myoyo gyaffe. Twagamba ennaku ezo omwami Museveni kuba yatonzeewo cities endala nga bwe muli azzi Nakasongola. Nakasongola ebadde n'ababaka ba palamenti basatu kati olw'okuba bagifudde site Nakasongola site kati egenda kuba ekiikirirwa ababaka 6. Ezo sente zigenda kuvaawo. Ate nga mpulidde mulina namwe ze mweyongeza. Anti ezete ziriwa. Tewaliwo sente zongezeddwa sente ze basobola okwogerako sente z'amafuta abakabadde tebasasula nga sente z'amafuta. Teziriwo kati bano mwe palamenti mwagifuula punching bag. Nti nalemeddwa okuzaala mu mukazi w'omwana akeera yeekokkola palamenti emulemesezza okuzaala mukazi w'omwana. Era ffe ebintu ebimu bwe mubyogerako tutunuulira batunuulire ne tugamba nabo bano balese omusajja adibaza ensi yaabwe yonna n'atuuka n'okukola amakubo e Congo. Wolooza sente ze tusasula nga palamenti okukola amakubo e Congo ze tuyisa zivaawa. Naye ffe wano amakubo agaffe makole. Kyenkugambye nti eggwanga lino tulina ebirerya bingi. Mujja kunsonyiwa nze ndi mulimi sijja kukozesa nankaza mmwe language ndi musajja mulimi w'ekaasa ng'ombe. Tulina ebirerya bingi.
ne gwosuubira nti omusajja ono agenda kuvaamu omulamu ogenda omukwata ng'alinga emmwanyi zaffe ezibala mu biseera by'omusana ogenda okukungulamu okubekubemu oggyemu kase nga birerya byereere nodde eri n'okuba enduulu n'ogamba nfudde. Kakati ebiro bino tebikyaliko musuubuzi agamba bannabyafuzi mu dderi mukitegedde nti buli kimu ebyobufuzi bye bikisalawo. Bw'owuliriza omumyuka wa ssentebe w'emukono alina ensonga simanyi oba ku luno teri kusisinkana bakulembeze bokka wabula ffenna abasuubuzi. Ozuukuse bukedde w'emukono ne banno twabagamba nga tukwatire wamu. Unity is strength. Bwe mwegatta wamu bwe kibaluma ab'emukono kye kiruma n'abeeruweero na Kaseke Embaale yonna ffenna twetaaga obukulembeze obulina accountability. Omusajja nobeera ne baminisita 82 naye ng'amalwaliro g'eggwanga gonna terikyali muntu agenda n'asanga ddagala luli nagende na Kaseke nga ssebo sikaanya eri private ogisanga eri ogitambulira kubo naye nga baliyita ddwaliro lya gavumenti tebabuuza kiki ekiri wano ti abasajja baatugamba mu muzeeyi tava ku maini. Kati gw'omusuubuzi bakuleetere kitisaati kya muzeeyi tava ku maini kubanga babalinamu bangi omwo n'osanga omusajja omukulu n'ogamba ensi etuluma ensi yaffe eggwawo nga bwe tubadde nga tutunuulira wano Buganda tekyali ludda wano yonna bagimaamidde. Kakati olwaleero ffe tubadde twenyumiriza mu basuubuzi nti oba abasuubuzi bano bwe banaabeerako ne ka contribution ke bakola kubanga ffenna twagala abantu abakola eggwanga lijja kuvaavaayoko kuba kati abazungu baatuma ssente. Tebatumye ssente lwakuba bino bye mwekwasa bukimanyi basiyazi omuzungu okuwulira nti nno ssente ze zibbibwa n'akwata triliyoni emu mu biliyoni 5 tekewe eddwaliro ly'erubowa n'akulaba nga n'ababaka ba palamenti obafuumula emisinde abaazikuyisiza naye agamba abo tugira tubaleka. Ebyobugagga bw'eggwanga byonna ebiva mu ttaka baani ababitwala be basajja be bamu. Amafuta mwagala kutugamba nti amafuta temutandikanga kutundako ge musime oiba anti nkugambye nze gwe sebo oli wano nze nkugende ku kakiiko ka finance nkubuli akalaka entuulako ntuula kalala ka natural resources nkubuli akalaka entuulako olyoka okakase by virtue of my ministry nga shadow minister. Kakati ffe tumanya ebintu bingi kasita okulemberwa abantu abalina omulugube nga tebakutafa olumu tugene tugamba nti oba abasajja bano balina ensi endala gye batwala ssente zino nga bakeera ku makya ne bazivuganga mu biroole ne batwala ne bakuŋŋanya ne batwala abasajja nga banyaguludde eggwanga lino buli ke balaba ne bakajjayo kati ndowooza kye tusigaza kye batanaba kunyagulula gwe musana kuba gwontera ogulaba bwe gwakira ddala olumu n'empewo eno nayo bwejja nayo ogiwulira nti tebanaba kugitoolako naye tetukyalina ke tulina mu ggwanga. Era abantu abali ewakyaka abannyo gwe musuubuzi gwe awulirizza okyaka abannyo kubanga twabagamba nti ekizibu kya Uganda si kirala bukulembeze. Kati ne bano be musindike w'omusajja balinga bano abakiikirira abasomesa omusajja abayita n'ababuuza mwe munaalya bukupa gwe kwata ekifiiki ekyennyama gwe genda bali bagambe nti nvuddeyo. Kati nabana abakasiita wuliriza ssebo kasiita egenda kubayamba ki? Kuno baganya okukulembeze anti nkugambye kasiita egenda kubayamba ki? Kasiita yo kibiina kye beerondamu. Lwaki tosooka kusinkana abasuubuzi ng'ono bwagambye ow'emukono mu bibinja byabwe obayite you pick one by one kuba omukulembeze oba n'obudde. Olwaleero oba minisita olimu eyo emmotoka ey'ennamba emyufu n'amafuta ofuna ga bwereere olw'omusolo abasuubuzi gwe bawa. Oluseregende lwa Mwami Museveni lwonna olw'emmotoka okwejalabya kwalimu ezo zonna ssente z'abasuubuzi kuli kufe muntu akeera ku makya kaabe pulezidenti n'atunda nteeze n'afuna ssente era alinda ziva mu basuubuzi. Nakugamba emabegakaawo kuba nze nkola risaaki nasoma byanfuna. Bwe nalaba nga minisita w'ebyensimbi Kasajja akeera ku makya nenfuna information nti kati akeera buli ku makya n'akubira aba URA nti mwakuŋŋaanyizaayo mmeka leero. Owulira ssebo? Ne bamugamba ssebo twakuŋŋaanyizaayo bweki nti zagenze okugenda mu treasury. Mini nga buli lunaku babuuza tetuganya abantu bawe omusolo
naye n'olaba abasajja bano si bw'abaava mu nsiko n'akabinja kaabwe tebawa musolo ne bakazi baabwe tebawa misolo bagalofulendi baabwe tebawa misolo abalinako obukwate tebawa misolo bikonteyina ne biyitawo nti eyo simanyi yafande gundi eyo tetunulwamu eyo konteyina eyitawo nti oyo yagalofulendi ya gundi oyo ya mukwano wa galofulendi wa mukulu gundi abo tebawa misolo temusobola kubeera mu nsi erimu unjustified systems ng'erimu ba individuals nga babafuganga abafuga amaka gaabwe ne mulowooza nti musobola okusustaininga economy n'olwekyo sebo fenga parliament amalala gaveewo sipiika wa parliament Right Honorable Banita Amongo asooka agobe baminisita b'ebyobusuubuzi abajja mu parliament okuwa ripooti abagambe Uganda tekoma leero era tetandise leero era tegenda kusenguka musooke muddeyo mukoleze bayita consultations eri abasuubuzi batandika okubuuza nti kino kizeewo naye tugenda kukikola tutya abasuubuzi batandika okuwa suggestions kuba abasuubuzi tebagaananga kuwa musolo ndowooza ekyo okimanyi weewaawo alabulutuma kuzisemakula mubaka wa Nakaseke ali ku nsonga z'abasuubuzi abavuddeyo okwekalakaasa ono abasekeredde n'abagamba nti waakiri Yagulanyi Robert Sentamuda President kye yabagamba olwaleero bali mu kukirozaako nanti yatugamba nti tujja kiwulira baabasuubuzi batandise okukiwulira bwe babayita okwekalakaasa ku nsonga ezigasa eggwanga lyonna awamu abasinga obungi bagamba ffe mu bizinesi zaffe mutuleke okukola mmere ya leero bwe kituuse ku bbo nga kikutte ku basuubuzi bonna bagaddewo amaduuka baagala eggwanga libeegatteko kituufu eggwanga okubeegattako naye ate eggwanga lyo werivaayo ne libakubira enduulu ne basituka olutamagozi semakula abalabudde n'abagamba nti singa baakwatira wamu luli olubereberye olwaleero singa tebali mu kusika muguwa singa bali mu kukola esente zaabwe nga n'eggwanga litambula bulungi olwa nti Nakyemalira yasinga twamugyawo dda era alabudde sipiika Anita Among baminisita abaleetanga bajeti zaabwe mu paalamenti ne bajja ne bazisoma nga tezigasa ggwanga beerimbika nti no boogerera abasuubuzi naye nga boti bye baleeta okusoma tebikwatagana asabye Anita Among abagobe basooke bakole ku nsonga z'abasuubuzi omusuubuzi aganyulwe mu ekyo kyakola kubanga omusuubuzi yakwatiridde ekonomi y'eggwanga Uganda n'olw'ensonga eyo okwekalakaasa kuno okulaga nti kukyagenda mu maaso kuba abasuubuzi balina obulumi bya ddala naye ate si basuubuzi bokka eggwanga Uganda lirina obulumi kitegeeza ki ti buli munnayuganda ke kaseera osooka owummuze ky'oliko tulwanire wamu tununule eggwanga lyaffe Uganda oluvannyuma buli muntu ogenda kuba wenyumiriza mu kyokola ng'olina gavumenti gy'osobola okubuuza nti lwaki kino kitambudde bwe kiti neekwanukula okwawukana kweno gavumenti gy'obuuza nga baseka busesi kubanga bakimanyi nti buli omu alinako akatundu ke ke yakwata nti eziva wano ezo za gundi eziva mu kino ezo za muwala wa gundi n'eziva mu kino zigenda kugulirira balonzi kubazza ku ludda lwaffe nnyo kubanga twabagamba nti ekizibu kya Uganda si kirala bukulembeze kati ne bano bemusindika ew'omusajja balinga bano abakiikirira abasomesa omusajja abayita n'ababuuza mwe munaalya bukupa gwe kwata ekifiiki ekyennyama gwe genda bali bagambe nti nvuddeyo kati nabano abakasiita wuliriza ssebo kasiita egenda kubayamba ki kuluno baganya okukulembeze anti nkugambye kasiita egenda kubayamba ki kasiita yo kibiina kye beerondamu lwaki tusooka kusinkana abasuubuzi ngono bwagambye ow'emukono mu bibinja byabwe obayite you pick one by one kuba omukulembeze oba n'obudde olwaleero oba minisita olimu eyo emmotoka ey'ennamba emyufu n'amafuta ofuna ga bwerere olw'omusolo abasuubuzi gwe bawa oluseregende lwa mwami Museveni lwonna olw'emmotoka okwejalabya kwalimu ezo zonna ssente z'abasuubuzi kuli kufe muntu akeera ku makya kaabe pulezidenti n'atunda nteeze n'afuna ssente era alinda ziva mu basuubuzi nakugamba emabegakaawo kubanze enkola risaaki nasoma byanfuna bwe nalaba nga minisita w'ebyensimbi Kasajja akeera ku makya nenfuna information nti kati akeera buli ku makya n'akubira aba URA nti mwakuŋŋaanyizaayo mmeka leero owulira ssebo ne bamugamba ssebo twakuŋŋaanyizaayo bweki nti zagenze okugenda mu treasury mini nga buli lunaku babuuza tetuganya abantu bawe omusolo
naye n'olaba abasajja bano si bw'abaava mu nsiko n'akabinja kaabwe tebawa musolo ne bakazi baabwe tebawa misolo bagalofulendi baabwe tebawa misolo abalinako obukwate tebawa misolo bikonteyina ne bitawo nti eyo simanyi yafande gundi eyo tetunulwamu eyo konteyina eyitawo nti oyo yagalofulendi ya gundi oyo ya mukwano wa galofulendi wa mukulu gundi abo tebawa misolo temusobola kubeera mu nsi erimu unjustified systems ng'erimu ba individuals nga babafuganga abafuga amaka gaabwe ne mulowooza nti musobola okusustaininga economy n'olwekyo sebo